Omuganda agamba abuulirirwa atuuka wala. Mukama tukwebaza nti essala yaffe ekwata ku kutegeera kyoyogera mu nsi y'omwoyo, tukitegeere ate kiyingire mu nda yaffe, amagezi we gajja n'enkola etukulaakulanya nayo esobole okutuukirira. Olwaleero nzize kwogera ku maanyi n'obunafu. Buli muntu alina amaanyi ate buli muntu alina obunafu. Mu bunafu bwaffe kyekyo lwaki tunoonya abantu abanaatuyamba tusobole okukola ki okwewala obunafu bwaffe, oba tusobole okubeera nti tetufugibwa obunafu bwaffe, oba tusobole okubeera nti tukulaakulana okusinziira ku busobozi oba ku bukugu omuntu omulala bw'ayina obunaatuyamba mu bunafu bwaffe. Naye amaanyi gaffe bye bintu bye tuyina ng'amaanyi. Oli ayina amaanyi n'obusobozi okweyisa nga wayagala, ago maanyi ga buli muntu. Oli ayinza okuzuuka ku makya n'agamba sijja kwambala ngoye kaŋŋende waweeru nga ndi bukunya. Oli alina amaanyi lwakuba ya coachingibwa, ya trainingibwa mu bikonde, mukubi wa bikonde mulungi nnyo, alina amaanyi. Amaanyi ago agasinza na bangi lwakuba mukubi wa bikonde. Oli mukubi wa kungufu, amaanyi g'ayina lwakuba ya traininga kungufu n'amukuguka. Oli alina amaanyi ge gali nti muvuzi wa baasi mulungi oba muvuzi wa mmotoka mulungi. Kakati mu maanyi ago nsobola okugakozesa nga ngenda kuba buli omu oba nga nvuga emmotoka ntomeza nina byenkola ebitategeerekawo bityo mu maanyi gange lwakuba nina obuyinza okukozesa amaanyi ago nga bwenjagadde. Naye olw'okubanga tuli mu community ya society, amaanyi gange sijja gakozesa kuba banafu, amaanyi gange sijja gakozesa kuba bali banyiiza, oba amaanyi gange sijja gakozesa kugenda nga nkuba buli omu. Okujjako wemba ndi mukubi wa bikonde birungi, mbikubira mu kifo oba we tulina okuba ebikonde ne tugenda mu mpaka z'ebikonde, mbikubira mu kifo oba wendaba nti waliwo omuntu azze okundeetako obulabe, nendaba nti obulabe obwo nensalawo mukuba ebikonde, naye sijja kugenda nga nkozesa amaanyi gange nga nkuba buli omu. Njagala okubajjukiza nti people power kitegeeza nti abantu okulaga amaanyi gaabwe. Kyekyo kigambo people power kitegeeza nti mujje, kibeera ng'ogamba nti tukuŋŋaanye abantu bonna bajje beeyale wano beerage amaanyi gaabwe. Kibeera ng'okola addition n'ogamba nti tuyisa abantu bajje bayolese amaanyi gaabwe. Kati people power eyolesa amaanyi g'abantu era tugenda galaba. Amaanyi ag'abantu abaagala okulya olukwe mu bintu ebirungi tugajja galaba. Amaanyi ag'abantu abaagala okukola ebintu ebityoboola abalala tujja galaba. Amaanyi ag'okuvuma ng'oli muvumi mulungi, ag'amaanyi gonna tugenda galaba. Amaanyi abakubi b'ebikonde oli najja n'akuba buli omu, amaanyi gonna tugenda galaba mu ngeri ez'enjawulo. Kyekyo ekigambo people power kye kitegeeza. Naye bwe tuba tuvudde ku people power twebuuza nti abantu abaweebweddwa amaanyi babeera wa? Babeera mu nsiko? Babeera mu kibira? Oba babeera eyo gye balina okweyisiza nga bwe baagala? No, abantu abalina amaanyi obusobozi obw'enjawulo mu maanyi gaabwe babeera mu ggwanga lye bayita Uganda. Eggwanga lye bayita Uganda tulinamu kabaka, tulinamu pulezidenti, tulinamu amasomero, tulinamu abaana abakula, tulinamu abakuze, tulinamu abavudde mu masomero, tulinamu abakozi. Kati amaanyi gaffe ago ge tulina tugakoze tutya okwezimba? Amaanyi gange ge nnyina ngakozesezza ntya ogagatta n'okwolesebwa okw'okuzimba eggwanga? Bwetaavu ki bwe tulina mu ggwanga bwe tusobola okulaba nti buno obwetaavu obuliwo ku ssaawa eno, amaanyi gange gano ngakozesezza ntya okuzimba n'okulaba nti obwetaavu buno n'ebintu ebitaaga okugonjolwa mu kifo kyaffe nti bifuna answers entuufu, ng'oggyeko ekyokugamba nti tuzze kweraga amaanyi gaffe. Nze nina amaanyi kambalage, nze nina amaanyi ag'obwenzi ng'aggyeeyo gaagano. Naye tukozeseza tutya amaanyi gaffe okulaba nti tulina kye tukola kye tutuukako ng'abantu abali mu ggwanga? Tetuli mu kibira, tuli mu ggwanga. People power tugikozeseza tutya okulaba nti amaanyi g'abantu tegatyoboola balala, tegoonoona balala, tegavuma, tegasitula lunwe, tegasitula bwenzi, tegasitula bukaba, tegaleeta kusosola, oba tegasitudde kulyamu lukwe balala? Naye tulina empisa wammanga ezitugatta nti buli kye tulina ng'ekirabo oba amaanyi, talanta mu maanyi gaffe ago tugikozesa okulaba nti tuzimba eggwanga lyaffe. Kati
tumaze okulaba amaanyi gaffe gayimiridde naye amaanyi gaffe galina kye gayimirizaawo ekitugattanga abantu oba goonoona bwonoonyi. Tukyebuuze bwe tumala okwanukula ekintu ekyo nga tumaze okulaba nti amaanyi gaffe galabika ge gatwawula gatugasi gatya, kati tulina okufuna moto endala eyogera ku kwegatta kwaffe n'okukolera awamu okulaba nti amaanyi gaffe kati tetweraga bwerazi n'amaanyi gaffe naye tugakozesa okulaba nti twegatta. Kati moto ki gye tusobola okukozesa etugatta okumanya nti amaanyi gaffe tugakozesa kwegatta si kweraga. Mukama bakuume. Nze Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo Girls Courthouse, Celebrate Uganda. Mukama bakuume.